osobola okubeera omugumiikiriza mu kuzaala. Noga nja kuzaala naye kambeere mugumiikiriza mu kunoonya omuntu gwe naazaalamu. Ensi bagikoze ng'erina pressure yaayo. Kubanga abantu abasinga balina ekirowoozo nti ffenna lwakuba ffenna the end is death, tugenda wantu weewamu. Abamu balina okugenda mu heaven, abalala mu hell. Tetugenda wantu weewamu. Tebageza ne bakulimba. The vehicle etutwala mu heaven oba hell yemu kufa. Naye tutudde taxi etutwala mu heaven oba mu hell, taxi yemu. Eyo taxi oba emmotoka eyo kufa. Naye nga tetugenda wantu weewamu. Kati abantu abamu batadde abantu ku unnecessary pressure. Abantu babakase okuzaala nga tebannatuuka kuzaala. Abantu babakase okufumbirwa nga tebannatuuka kufumbirwa. Abantu babakase okugula emmotoka ez'ebbeeyi nga tebannatuuka kugula mmotoka za bbeeyi. Abantu babakase okuzimba nga tebannatuuka kuzimba. Kwegamba abantu bakase bannaabwe. Nakola podcast namba ne nkugamba you can live life by design. Ng'ebintu by'okola nga bibyo nga bitambula nga ggwe nga bitambulira ku puroguramu yo. Eyo gundi yatabula ensi. Sirabangayo podcast yatabula bannayuganda all over ng'eyo podcast. Kubanga abantu nabaga nti nze nakeera ku makya nenga omwana wange asooka nja muzaala ku myaka 36. Ekyo kye nayagala. Nze nyinza okuba nazaala ku 36. Gw'oyinza ozaala ku 40. Oyinza osalawo n'ozaala ku 2. Naye njagala nga bw'oba ozadde ku 2 tebakukase. Mama wange aleka yanzaala ku 2. Maybe 19. Njagala nga kyonna ky'okoze tebakukase. Ne bw'oga nti njagala kati kuva mu bupangisa. Si kubanga baakusekeredde mu family meeting nti obadde mupangisa for so long. Njagala ove mu bupangisa nga gwe okoze design. Nti kati nagamba ngenda bumalamu emyaka gyange 10. Ababadde bangoberera mujjukira wano nti nabagamba. Najja wano nensomesa ne mbagamba nti emmotoka gye njagala Sonda class. Ne tugyogera. Ne mbakaka ne mugenda ku kalicule mugenda ku YouTube ne mugenda ku Google ne muteekamu ne mulaba gye bayita Sonda class. Ne mbabulira bye nnina okukola okugituukako. Ne ntambula mu peesi yange. Era twabadde tuli awo nga Sonda class ze. Sonda class nali njagala ejjire ku UBN, Uganda's Buteeraba Newton. Era abantu bansanga naye gwe musajja gwe watusuubiza wakola otya. Ne mbaga nti gwe natunuulira ebintu bye ndi mu kukola ekyo kye njagala. Naye eni yagenda okutuuka nga tekinnatuuka. Omwana sijja mmujja mu lubuto before the water break. Abakyala bazadde ekyo mukimanyi nti omukyala bw'abeera olubuto ekisooka okutulaga nti agenda kuzaala bagiyita water break. Waliwo amazzi agaabika pwa, kasita gaabika bwe pwa nga tumanya bizinensi y'okusindika kati yeddako. Naye abantu abasinga obungi ffe twagala tuzaale nga tetunnafuna water break. Okakkananga tuli mu buzibu bw'otalabanga.
kati njagala ube kimu ku kyenjize patience nti mbadde n'emmotoka yange UAX genda okebe UAX ya mwaka ki UAX ya 2015 ne wayitawo emyaka nga 9 ku 10 nembeera ne UBS kitegeeza nti nina obugumiikiriza nga bwange a full 9 to 10 years of wait ate ekyo naawe munayo okisobola ate gwe bw'ona okikola ojja nakunsinga kuba usually tukimanyi bulungi nti omusomesa yajja n'akusomesa chemistry ng'ovaamu ofuuse pharmacist nga toli teacher musomesa ajja n'akusomesa biology gwe gye biggwera ng'ofuuse dokita nga ye akyali teacher nga gw'oli dokita omusomesa ajja n'akusomesa aviation ng'omaliriza oli pilot nga ye akyali aviation kitegeeza buli kyenkusomesa wano olina potential ey'okuyitawo